era nsaba Katonda mpeeyo abantu nga balinga nze ng'oli mulwanyi. Abantu abamu batumanyira bumanyizi nga yeetaaga mubuuza nti Pentagon ye nnyoko kwegamba n'omulala abadde apulaninga okujja naye akikola eki akiwulirira awo. Nze banaye sijja balimba temutawana kunsabira kirabo kyakunkuba nga sizaayo sikisobola ng'omuntu bwe sikkuba leero nja kukuba ne bwe buli baddi era bw'olaba nsirise toga nti owonye. Lwenzija nga nzijjudde nga nsukka ku kyolina manya ndeeta. Kubanga saagala kuddaawo tebakulimanga nti ojja kummanyira paka kuwulira bubi. Tosobola kummanyira paka kuwulira bubi. Nkulinda enjaga neekugwako kanawe n'ekireeta nawe n'owulira bubi. Owulidde omulungi wange Susan yaŋŋamba nti oli predictable. Kaakati kino kye baakoze bakusuubira nange ne mugatofaayo mbasonyiye nanneebaza nampa ne kasente agenda okulira after 4 months nga nzize ate mugiye ennene kubanga bane zino zibambwa za ku kyalo tewakula nayo tewajja nayo temwasoma nayo temanyi gy'ova temanyi na gy'olaga. Labira ku Katonda gwe twakkiriza yagamba bw'ati nti olugendo olwo lwenkutandikidde nkufuseeko amafuta nkukutte ku mukono kati ngenda ate kukukulembera nseeteeze ebifo ebitali bisende menye Katonda ffe wakumenya abaagala Katonda w'okusiga ebizigo mutuviire. Menye ebisibe by'ekikomo balaba tekimumaliraga nti kati nziyeyo ekitala ntemeteme ebisibe by'ekyuma wamma mwana wange ndyoke nkukwasa obugagga obwakwekebwa mu kifo ekyenzikiza. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Isaaya 45 onyiro olusooka olwokubiri n'olwokusatu gwafuseeko amafuta alagira bakabaka basumule ebiwato bakuwe alagira ziwankaki zeggule ajeemula byonna ebyajeema. Togenda funa bugagga nga sitaani akuba mu ngalo bw'abanga leeta naawe mutwalire akireete naawe okitwale akukoone akulumbe akuvume. Amukati muli mu kanisa wakati kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Wali agamba nti ono alimba bujinga alimba. Yesu baamulumba ne baagala omumanyirira mbuweereza n'aga nti mugende mugamba ebyo ebibe. Yesu yagala mugende mugamba ebibe nti nkyakola. Abalala ne bamwekiikamu n'abagala babanono mulowooza munyiridde mulinga amalaalo. Mateyo 23 yagamba mulinga amalaalo munyirira kungulu ne laba munda mwavunda dda mulinga munda waliyo abafu mwe muomu abeefuula abatuukirivu mu bantu. Engeri gye mwegulumizaamu muli kyamuzizo mu maaso ga Mukama. Sikutumye kuyomba abamu balekanga naye wabwe awazza obubi nga tolaba asaana toyononanga panchiyo gikube asaanira angera bw'omukubeera abantu bamanya nti yakubiddwa abadde yeereegaleega. Mubaamu omwana ku ssomero nga yawasa essomero buli ajja gwafutiza
ne wabaawo omugenyi nga yakajja ye nga tamanyi nti omuntu bamuwaana n'omuwaana n'amugolokookerako ne kaba kampi bekanegane kati ono obuwanvu bwe bumuwaga ne kabuuka omulodi gube kamukuba akalefu ne yeruma olulimi n'agwere ne bagamba bulijjo ekintu kikebe abamu ababeepankirako bikebe temuli magezi mupangisa muno ng'akulemeddeko yeetaaga omuga naye gundi omanyi wadde totegeera nnyo nefunamu akategeero neesonyiwe kubanga tomanyi gye nava owulidde kale abawuliranga nze asomesa empisa embi funa omukutu omulala waliyo abajja okugamba baana bange musonyiwagane naye nga bali babisiyaga abali babisiyaga ne wanulaavu ku bisiyaga okwo kubayitira wanulaavu tumalanga gabuukira bintu omuntu owulira atendereza wanulaavu ki aba ayogera musajja na musajja ye wanulaavu webase Yesu wange gwempeereza abaamukomerera yabeetegereza era bwe yazuukira tiyagenda gye bali kiŋŋambira akuliraanye Yesu gwe tuweereza abaamukomerera yabeetegereza bulungi bwe yazuukira yatumya abayigirizwa n'agamba mugende mugambe abayigirizwa bajje tusinkane e Galiraaya era amasinkana ne babeera ne miitingi teesaawo engeri gye banaatwala ekintu mu maaso talina mulabe gwe yasemberera n'oku